Ekire kyakesizza olwatuuza balisanga omulira abasirikale baffe aba poliisi babadde ku patrol nga bulijjo ku pikipiki zaabwe ne balaba emmotoka ebadde eyimiridde ku flyover ng'ennamboole ne babeera curious ne babeera muli okufunamu okweraliikirira nga bagiteebereza okuba nga eyinza okuba nga bubanzibe oba mulimu abamenyi b'amateeka era kye baakoze kwe kugisemberera balabe kyekiriwo. Omusirikale olwayimiriza piki ye mu maaso gaayo omuntu n'agipasulawo n'agivuga mu kwagala okutomera omusirikale abali mu uniform. Emmotoka eno Prado Land Cruiser UAY 627B era epiki yaffe omusirikale yabuuseeko obubuusi okutaasa obulamu era n'afuna ekisago eri UP 534. Omusajja abadde agiri mu mitambo yavuze buvuzi n'agenda omusirikale ne balowooza ddala nti ono yaliba omumenyi w'amateeka lukulwe ne bamuwondera ne bagikuba amasasi mu kugezaako okwagala to deflate okuba emipiira basobole okukwata abalimu n'okutegeera ensonga ezibaddusa era tekyamumalidde n'adduka ne mu kimama ate yatomedde omuti gw'amasannyalaze emmotoka n'efuna ebisago naye ne piki yaffe yagoomye yonna. Abatuuze abadduukirize ne batumya poliisi y'ebeegerere nejja mangu okutaasa abavudde ku kabenje nga tebamanyi bino ne bamutwala mu ddwaliro mu ggwaatiro eyo n'omuwala eyabaddemu amanya ge ye Muliza Josephine ne bafuna obujjanjabi masa teyakubidde sasi naye omuwala sasi lyamukutte kabina kati bafunye obujjanjabi masa n'okuba yavuddeyo nikye tutegeddeko nti ate bwe yatuuse mu ddwaliro amanya n'agakyusa byo byonna bireetawo akabuuza lwaki omuwala ye gyali ajjanjabwa talina mu mbeera mbi eza kuba bulungi era tuguddewo file general inquiry file okunoonya obubona obuddo bw'ebintu bino bisobole okulongoosebwa n'okutegeera lwaki yakoze kino amateeka galabde awatuyimiriza.